Omanyi mu bulamu buno okula stage. In every stage you meet every challenge. Challenge zosanga kwa dolo expenses gyosanga ku bukulu. Naye at the end of the day buli omu akula. So okulu gyoterera mpola. Tutubeera protected tutambula ne bakyali baffe yadde mama agituma gaali. Era nze nawulira gaali yange nagifuula train. Kansiwa kupera nga atende nde yange train. Okay. Yeah. Naye at the end of the day twogera ne bannaffe ebiseera ebisinga ntubagamba nti tukuume empisa tukakane kugamba woyise lekawo mukubulo omulungi tulina twajja mu ndongo eno nga tulina we tuli twajja tutereera mpola nze buli muntu muwa chance ngamba katumutawo bwe nga tewakolako ffujjo kuwa bantu kuvuma abantu kali nze ndi mukulembeze nze nnakuba kyakulabirako ate newala nnyo okuba ekyokulabirako ekibi. Nze pulezidenti w'abayimbi bonna bampa endorsement n'akalulu so buli kyenkola nkolera mu kifaananyi ekyo. FCO zirisangibwa ez'obukulembeze nakawuka ntebe ne wabuli waka wabuli muyimbi so okujja ewuwe nenkolera ate bano bagamba nti ba president okuli Kenzo ne banne bwe siba president bakkirizibwa ate sibeeboka nzikati manyi president wa Katabi Music Association, manyi president wa Masaka Music Association, manyi wa Arua Music Association, manyi ba president bangi naye nga buli omu alina akakundi ke kakola ki akulembera. So oyogerako abamu bangu ati obodde abalala nga bali Embale Jinja Music Association ba president era bamala bali bonna ne balipoting sogera ku biri mu kooti bansomesa nzije nakulira tusabe bisabe birungi.